naye kyenzijukira ku Saasirondo yajja kukyebisaba n'ambuuza ani atendeka amaloboozi ne musindika ow'omukyala omwami Sserunga ne musindika ow'omwami Sserunga yamutendeka bubi Kanso Sserunga ne mugamba mwami Sserunga waliwo ekiwala kirina akabina kitoototo naye kyagala kukitendeka maloboozi nakati nagamba si kino kikola lugambo naye leero kambyogere sina kyakola nakati okuva olwo omukyala Catherine akyalika kuyimba akyalika maloboozi era mwami Sserunga Ssebo besides kutendeka maloboozi era mwami Lutaya nange bwe yakundeetera eno nange nenkusindikira Ssebo teri abaja njagala neebaze muganda wange Geoffrey Lutaya okuba nti ate yalaba ekyenjawulo mwekyo kubanga fe amaaso gaffe ebyaddala twali tukomye ku mazina ebyaddala I'm being honest totya sigenda kwogera bibi njagala kwebaza kuwa credit mwami Lutaya. To be honest, ffe tetwalaba nti Irene asobola okuba omuyimbi ekyo mayinja njagala onjulire Saasira mwena munjulire yali ayagala naye nga birimu enjawulo wakati w'okwagala n'okusobola naye Irene nga sinadda kwa Irene mwami Lutaya n'atunula nnyo yatunulira bingi naye zenjala nzigirayo kimu n'atunula nti omukazi ono alimu eddoboozi ekisokokuyimba ebirala by'amazina teyabiraba byo tetujja kugendayo naye atudde olwali ku bbali weebali kuvumbula bitone bwenaku zino kitwala kyatwala okulaba kwamaanyi nnyo nti Irene asobola okuba omukazi omuki omuyimbi mwami Lutaya n'atuula n'ateekamu ssente n'awanika ennyimba n'atandika okuyimba Irene n'afuuka Irene Namatovu ali wano ku ssaawa eno kyanjawulo nnyo Irene ayongera okulaga mubulamu bw'ensi eno nti omuntu anyiikirira omulimu gwe oba omuntu alina kyayagala n'okinyiikirira n'ogamba nkyagala omaliriza n'okifuna ky'oba oyagala tumwongere engalo n'amalulu n'essanyu lingi okuba nga ndi wano nammwe mwenna ebbanga ddene nandowooza ku mbeera eno naye Mukama mulungi nti olunaku alutuusizza era manyi nga n'abirimu lumu ogw'omunaana olunaku Mukama ajja dufuula nga bulungi. Okusooka neebaza eno ttiimu gye mulaba eno eri wano nga bwe mubalaba n'abatasobodde olw'ebizibu eby'enjawulo. Ttiimu eno simanyi nakyagigamba eno famire yange. Famire eno famire eno nina famire za mirundi esatu. Nina famire eyange, nina famire okusooka eyantandika oba eyandaba era byonna mubiwulidde sigenda kwogera kubiddamu. Bannange ba artists mwenna nsaba tufukamire mwebaza omukyala Omumbejja Mariam Ndagiro. Bannange abaami naye ng'okusinga mwami Lutaya ono fukamira, bagamba omusajja tafukamira naye ku mutima fukamira webaza omukyala ono ojja okukwatako ne mu ngalo kubanga singa si mukyala ono ate wandinda ne mukwano gye najja
era yeyandekawo. Era bannange nkusaba ekintu kyonna kyagenda okukola era olaba nti alina concert naye mukama wange n'ogamba nti oli kakuutokoolo ngenda kunoba anti Mariam ninaako nange nze nja okusooka okugula tebo ya Anti Mariam kati awo sikyanobe. Bannange abantu abo mbadde siwakwogerako nga nnimiridde. Abawala mwenna buli mukyala ali wano tufukamire twebaza omwana ono amabiri kutaba asolimolini amabiri kutaba. Bannange omwami ono akumye era nga bwe mundaba bwe natandika byonna babyogedde ankuumye kuva okunjigiriza okukola kuba yalina kyeyagamba gulawo akawunti naye omanye emyaka gyagamba okugulawo akawunti olw'okusanga omuntu nga muntu wo mwamiwo naye ng'ayagala okulaakulane. Abakyala abasinga abami tebatwagala kukulaakulana balowooza tugenda basinga tubayiteko naye mwami etaaya webale butankotogera nembeera nga talenti yange ngitwala mu maaso ate nga ndi muzadde ate naawe n'otandika kugenda eyo gye nali ngenda webale nnyo ssebo. Bannange abo ababiri bali special. Kakati ngenda ku famire yange ddala omuli omwami Papa Semakula Misaki nze muyita mutabani kubanga maama wangabi ate neddira ngabi. Mutabani wange webale nnyo nnyo. Omanyi abantu bano bambuuliriranga nabeeranga nabo nkuze nabo era nga bwe mba nkyama bambuulirira. Mwami Mayinja ompita ali bambi webale nnyo kungayidinga. Nze n'ennyumba yange gye nazimba namwebuuzaako nga nina $5,000,000 nemugamba dde nsaba ombuulire bazimba batya enju ate nga kalina nemugamba wankaka nzimbe kalina nemugamba sisobola nze si nagamba ojja kizimba oba oyagala tokola ki toyagala. Mwami Mayinja webale oli so innovative webale nnyo. Kakati nga nzize sayidi eno nga sinnaba kuva sayidi eno omwami oli mukyali ku baami omwami oli bwe mulaba bajjo ayogera nnyo obuzibu naye ate ne bwakunyizaayo akantu katono akola ebirungi mutwalo muntu mulungi nnyo. Just kyalina kwogera ayogera nnyo naye mu byayogera biyinza okuba mulimu ate abakola ki ababyagala. Omwami oyo yatambuza mu first concert yange nga tunoonya basponsors nagamba nebakatuwa $2,000,000 kasita zibabirwa zituwadde. Omanye ayogera nnyo n'akumatiza naye ng'ate bambi naye alina kyaba akwagaliza. Bajjo kyova olaba concert eno nagambya sirina mulala gwe ngenda ggiba okuggyako bajjo banaye mukubireko ku ngalo. Honorable Kayemba oyo family friend oyo mujjukirako akantu kamu akalube kaggwa kano kankayiseeyo kali kano kennyini twali tuli waka bambi nga twekubagiza byakututuukako. Mami tanagamba Kayemba najja omanyi bulwalwe Kayemba ajjanga alaba nti bagenda kwekonsolinganga bo babiri egamba basanyuke banyumye ku ebyo. Mwami Kayemba oyo alina engeri gye yagumyamu kyokka nga naye ebyamutuukako era gono ebyamutuukako
naye ne beegumya yakyewaka ekyo kyansanyisa olw'ensonga bonna balina ebizibu naye nga banyumya tego bakuba ki bakuba batya biki naye tayimu teyajjiramu era Mamita yali amwetaaga kuba tayimu eyo nange waliwo enatuuka nga siremereddwa naye nga ndaba Mamita yali down. Mami Kayimba, thank you so much. Ubali kwagala family yaffe. Abami bamaze. Kati omukyala oyo mulaba omuyita Maureen. Sweet Maureen. Maureen y'omu ku bawala abajja atuli mu Eagles. Si ye yasooka naye yajja luvannyuma naye nga alina empisa ng'omulaba nti akolaganika naye era namala ebbanga lyonna ng'akolagana naye. So twatambulanga ffenna buli kimu, embeera yali nnungi, twabeeranga ne health competition naye ng'ate abantu batwagala kyova olaba omuziki gwatambulanga bulungi. Omukyala sponsor wa KBS KCB Bank, Mwami Bati twagenda ku KCB Bank. Ennyaniza gye banyanirizaamu. Bamugamba badde kacyoleeta leero tuleetedde. Bambi nensanyuka ne ngamba waawo. Munsi wali abantu abanjagala naye nga simanyi. Era ne twogera ne tumaliriza era ssaawa yonna kigenda kuggwa. Mwebale nnyo kumbeerawo mu konsati yange. Mami Kwefu, naawe nkwebaza, Tata Pichichi, webale, manyi omukubira, ng'ayina obuntu bwayogedde, naye nseka ne tukuba olwali, kati bwemukubira ng'agamba oba ng'agenda pa, mbadde nga oba nayogedde ki, ne mugamba, Kwefu, webale nnyo, webale okuzeetinga bulungi. Mwami oli Jacob, nali ndi eyo, nagenda okulaba Jacob ng'alanga ekivulu kyange. Kyokka abantu omuntu omumalamu wa ssente kye twatwala n'alanga. Naye Jacob yatandika okulanga ekivulu kyange nga sinaba namu yadde 10 n'eki. N'akkiriza n'okuba nti agenda kwambala t-shirts zange za Strong Woman. Jacob webale kunjagala mugamba. Bano abaana era nange nga bwe banzaala mu music omumbejja nange nafuna omukisa nezaalayo abaana abalala baabo era mubalabye. Sijja kwogerako bingi era mubalaba mbaagaliza bisima byereere. Droscan onsanyusa nnyo ng'olabika bw'otyo tera bikugamba my diva onsanyusa nnyo ng'olabika bw'otyo keep it up. Njagala obeere mwana mulungi be nagamba obimanyi, njagala tushayininga okimanyi. Mukama ajja kukulembera ate n'eddiini byongera okusaba bagenda kutwala omanyiyo n'ekkuba eri kutwalayo olimanyi genda osabe buli kimu kigenda kukyuka. Omukyala ono y'omu ku bakyala benjagala ennyo bayizamu. She's a sweet soul. Mukwana olabika bulungi ate oyina empisa. Nange nkwagala nnyo. Momo webale kujja mukwano webale kunjagala madamu gwoli naye several new months webale kunzikiririza kuba muli among my sponsors. Abaana nze Rachel nkutwalidde mu baana omwami Sserugo oyo mulabe nnyo mutunuulire oyo. Mwami Sserugo oyo bingi Mamita yabyogedde naye kyenzijukira ku Saasirondo yajja ku Kyebisaabala era ng'ali mu kayunifoomu yajja ng'ali mu yunifoomu n'aŋŋamba Irene njagala kuyimba naye olowooza kuba bonna abawala be mulaba wano bansangamu nga mwendi mu group n'aŋŋamba nkyakomanyi nyimba nzibadde nyimba kusati bali ku ddembe nyimba ze golaba kwaya nyimba naye manyi ne mugamba eby'essomero ate n'ebino byawukanamu n'agamba sooka obuulire wano waliwo n'abatendeka amaloboozi n'ambuuza ani atendeka amaloboozi
ne musindiko w'omukyala w'omwami Seruga. Ne musindiko w'omwami Seruga yamutendeka bubi. Kaso Seruga. Era ne mulagirira. Ngera bwe bagamba ensirikira ebintu ekyo nakisirikira ebbanga kyogedde. Aya nakatugenda kisirikira. Kakati era kwolwo ne mugamba ne mpira kanso kati kanso Seruga ne mugamba mwami Seruga waliwo ekiwala kirina akabina kitoototo naye kyagala kukitendeka maloboozi. Seruga nali muyita Mura nga tweyita Mura. Kakati nagamba Mura kanziki sikino kikola lugambo naye leero kambyogere sina kyakola. Kakati okuva olwo omukyala Catherine akyalina kuyimba akyalika maloboozi era mwami Seruga Ssebo besides kutendeka maloboozi ngera mwami Lutaya nange bwe yakundeetera eno nange nenkusindikira Ssebo. Teri abaja. Era tweyanziza nnyo munange bannange tufukamye twebaze mulamu oyo kusaasira amavivi ku ttaka kuba tatukoze bubi. Seruga. Naye ng'ebyokutendeka byonna babibagambye bannange. Kakati Catherine era nga bwe mbagambye twali tukyebisabala najja ne tutambuza omuziki nga tukuba omuziki nga tubeera awo. Twali tuli awo Sophie Nantongo najja. Oluwala lwajja n'eddoboozi bannange. Oluwala luyimba. Natugamba bannange. Naye ekirungi ky'abawala ba Eagles twali tulina health competition. Nga tugezaako okwemanaginga musicale naye ng'ate tukulembeddwa abaami bano be mulaba wano kubanga baakolanga kinene. Ng'olaba nga newemba nina korabu mu studio mutabani wange Misaki ajjayo n'agamba kano mukateeke wano kagamba ye musiki gwe mwalabanga ng'atambula bulungi senga tekyali ekyo teamwork tetwandibadde bwe tuti kyova olaba memories zanzigira ne ngamba no abantu bano tulina okubeera ffenna with a family. Era nkyogera nga nkitegeeza ku mutima gwange nga ndi mukyala musabi omukatuliki tuli family tewali kisobola kutwawula oba kiki tewali kijja kutwawula. Akaana kali kemulaba ako akaddako ako kasipayisi akono omanyi waliwo omuntu eyagamba oyagala nnyo kasipayisi ako nekugamba nedda nako kanjagala era njagala nange gwekola ki n'abalala bonna mbaagala naye ate nako kanjagala ate keeyisanga akantu akako kati kambabuulire buli kimu kyamugenda okulaba mu concert tulina tiimu nene erimu ba designers erimu kugamba erimu abantu bangi nnyo nnyo ba producers. Spice is among the team egenda okubeera mu sitoogo na concert. Kyenabagambye nti muwala muto naye alina ebirowoozo ebituufu era yensonga lwaki mwagala era tutuuleyo twatandika okutuula mu gwokubiri nga tupulaningira concert eno. Tupulaningira concert era Mukama n'atuyamba ne tukola ki ne tuba nga tupulaninga era Mukama amanyi agenda tuyamba 21st tugenda kuba buli kimu tutambula bulungi. Omukyala oli bamuyita Lewis wa makeup era be bamu bagenda okukolako makeup. Sasha munagwanjulidde mu baana bannange bwe bannamawulire mbebaza mwebale kunjagala kubanga olwembeerawo olwembayita mutyamu mungi ate ne mubeera nga mukolana mutima gumu
era bagamba tukwagala ne bannange yeseebuya yasoba abengabi baba beeyagala ekyo bino kimanya baba beeyagala owengabi omulala wuuli Flavia Namulindwa thank you for coming ganda wange kakati nakoze konsati yange ero nga gitumye Strong Woman konsati yange ero nga gitumye Strong Woman gabe nabagambye gwasoose nti bano bokka si be bakwano bange mu industry namu abakwano bange bangi ne waliwo abafunye obuzibu abalina obuzibu sesha mumumanyi ekiriwo mugonvugonvu era yaŋŋambye yagenda kubeerawo mu mbeera yonna era ne tebo ajja gigula naye tumuwe essaala Mukama amutereeza ajja kutereera kasitala ngaolina Katonda ajja mutereeza designer wange ow'olwaleero bamuyita Abbas Kaijuka soko oyimireko abasawo Kawdivo Collection thank you so much Abbas n'abalala bangi benja okwogera ku concert ejja kuba ne badesigners bangi baproducers bangi kubanga nange semalira kyokola Spice abagambye olusi waliwo ebyomulembe ng'obiraba yes waliwo byotasobola abaana bano abaliko asobola okuyambako n'akugayidinga mami kino mami kati osobola kwambalawo oti n'onyuma nadde nkyabagamba concert yange eno nagitumye Strong Woman concert ensonga lwaki nagitumye Strong Woman concert nasinze nnyo okutunulira abakyala abo omukyala omuyiribi omukyala akeera ku makya n'agenda n'akola business. Hi guys, cook with me as I'm going to prepare my daddies using this nail wheat flour. Ntandise otusalaasala ebirungo ntaddemu blue band, sukaali, nembitabula awo nendeeta engano yange eya nail. Nenjiyiwamu nentabula mu birungo bye nabadde nkoze, nenjiwamu amata, nenjiwamu amazzi, awo nentandika okukanda engano. Nendeeta butto wange okuviira mu nail, nentandika obusalaasala mu pieces nabadde njagala. Awo nga ntandise okufumba, ne bufuuka kala gye njagala, awo nembujjamu nga buwooma. Awo nga we mubulaba nga mmaliriza ntandise otestingako. So gwe olina omuzadde ali eyo ng'oyagala ekyokulya ekyopakingira abaana bo, osobola ogenda mu dduuka lyonna erikulinaanye n'ofuna engano ya nail ekola ebintu bingi nnyo.